Tanzania okuva Magufuli bwe yava ku bukulembeze bw'eggwanga eryo bwe yafa nga avudde mu bulamu bw'ensi eno, Vice President we n'atwala Entebbe nga mukyala Samia Sulubi. Omukyala ono akoze ebintu bingi ebyewuunyisa era abantu abamu baali basuubira nti oba oli awo engatto nnene zaatuddemu atandise okulaga nti asobola ddala okukyusa eggwanga lya Tanzania mu nsonga ez'enjawulo. Mu nkolagana n'amawanga amalala omukyala ono abadde w'amaanyi nnyo. Tumulabye waffe mu ggwanga lyattu Uganda ng'ajja okukyalako wano n'okukola enteekateeka z'ensubulagana ennungi. Ensonga yaffe ya pipeline agibaddemu nnyo era agiwadde amaanyi okusobola okulaba nti egenda mu maaso era nga enteekateeka ya okuba nti tukola ku mafuta gaffe Uganda abadde mukyala mpagiruwaga mu nteekateeka eyo. Naye ate era mu ngeri emu ne mu ggwanga erya Tanzania ensonga z'ebyobufuzi azikutte ekisajja kikulu. Jjukira yasooka n'aggyawo embeera eyali esiba ebibiina by'obufuzi nga tebikkirizibwa genda mu maaso na kutuula na kukola yinza zita nkuŋŋaana ez'amaanyi. Naye omukyalo n'agamba nti mugende maaso n'okukola enkuŋŋaana zammwe nga tewali abakuba ku mukono. Waliwo n'abaali bagenze mu exile nga Batanzania ne bagamba bagenda kudda kubanga kati embeera nnungi mu ggwanga erya Tanzania osobola okugenda mu maaso okuzannya ebyobufuzi byo mu ngeri etali yakukubako mukono. Olunaku lw'abakyala we lwabadde ate yasazeewo yagenze n'atendinga opposition. Olunaku lw'abakyala we lwabadde aliteeseteese. Kizibu nnyo wano waffe mu ggwanga Uganda bwe wabeerawo emikolo egy'eggwanga egyawamu ebiseera ebisinga opposition kasiteekateeka omukolo gwayo gavumenti egenda n'ebakwata era tebabakkiriza genda maaso nakuteekateeka mukolo ogwo gubanga ogumenya amateeka. Ono yasituse busituse n'agamba nti bwe banga opposition etegese omukolo nga gwa Women's Day nja kujja ngubeereko era yasobodde okugenda mu maaso omukolo ogwo n'agubeerako. Abantu abagamba nti oba oliawo kiba tekisubirwa tikiyinza okubeerawo mu ggwanga eryo erya Tanzania kyayongedde okulaga nti oba oliawo Tanzania eyinza okufuuka ey'enjawulo mu nsonga y'ebyobufuzi ate era ne mu nsonga y'eddembe ly'obuntu kubanga ye omukyala alabye nga oba oliawo tewali nsonga n'emu bwebanga cause nnungi lwaki bagaana okugenda. Wane waffe ndowooza ne bwe bakuyita opposition ne bakuyita ogende mu lukuŋŋaana lwa gavumenti nga gavumenti yeerutegese kiyinza obutasoboka ne opposition kugendayo. Twalabako wano yali Mbidde Honorable Mukasa Mbidde bwe yagenda bali mu kuza lwali Women's Day ali Heroes Day bwe yabeerayo era kwolwo president yakola statement egamba good DP bad DP kakananga Mbidde afunye n'omukisa okugenda mu East African Parliament. Abantu bagamba nti oba oliawo kyekyali kimututteyo naye nga ate wali baddewo embeera nti emikolo egy'eggwanga egyawamu walebe nga oba oliawo abantu sobola okugyegattamu naye tewali nkolagana nnungi. Ono alaze ekyokulabirako nti enkolagana ennungi esobola okubeerawo wadde ng'abantu muli mu nzikiza za njawulo temuli mu bibiina bye bimu mu mbeera bwetyo. Ewaffe wano mu ggwanga omukolo ogwa Women's Day gwabadde kiwulula era omukulembeze w'eggwanga yabadde omugenyi omukulu era yabadde aluwamu n'omukyala we Ageesigika Museveni era minisita w'ebyenjigiriza wano mu ggwanga lyattu Uganda. Abantu bangi ababadde mu mukolo ogwo. Sira omukulembeze w'eggwanga yeetadde nnyo ku nsonga y'okulaba